omwana w'obuwala ali ku TikTok okwo ku mutimbagano agenda posting ebintu alaga nti Mama Fina alina bye yabatwalako ebya kitaawe. Onkoze bubi nnyo okumbuza eggege eryo. Onkoze bubi nnyo njagala kulaga bujulizi. Omuwala oyo oba omukazi oyo akozesa ekintu kya kitaawe ky'okuba nga kitaawe yali Meja Kigundu. Yakikozesa ng'ogenda okusatisanga abantu n'okubafera. Ng'akimanyi mwana wa Meja tajja kukwatibwako. Abasirikale bonna bajja kukola ki? Ne kikuwa n'akolawo n'ogubinja gunene nnyo. Nga bagenda bafera abantu. Kati waliwo ogubinja nga gunene nga gutambula bwe guti. Bw'oba wakana oyo muwala bw'abagamba nti nimba aveeyo akole video nga tayesibye kalabba. Bakayita kalabba. Hayina kalabba ke yesibera obuuso era muli bwatyo nga kizibu ng'omufeero omubbi bw'abeera. Bw'oba olimba wayambalanga mini fena tukumanyi. Nange mu kujja wange ng'oyagala okwatonera Mama Fina wali mu mini. Emmotoka gy'oyogerako nakati oza sente mmeka erimu sente mmeka? Negwa Mama Fina sente ze bateekamu. Mbona amabugo oyogera n'amabugo mwemwe abatta abantu bamwe nga balamu webike. Abaana babanja amabugo. Yo bufere bwokoze tewebi oleka webikanako. Ne mutukana okubanja amabugo ga kitamu ya Fedde avaako dda magumba ku nnyama. Bannange mukyanna ku nnyo etsapite okuzaala emiwule nga tazadde asinga. Okuzaala ebisontwa biwulewule ebigule ebikunembi afudde nga mugumba osinga. Nze okuzaala bino ebyana nfanga sizadde. Ndi nantalo. Nze gwala nze ndi wo child. Yeah? I'm what child. Nze ndi self-made. Nze ndi what child. That is my original name. I'm not a food. I'm not a food. But I'm not a food. If you want to eat me, I'm not a food. Na chikada masebo chikaba chekaba chibologa nyampira abantu. Oyogera kabaka ngani gwa kuta toilet. Bora maganyo chechakuta namba walabo. Chova ababitta. Awonyize munyo. Babita. Awonyize. Eri munansa alina obuyinza bukuta nongera ku police bamugamba ddayo. Kyova babita. Ebidira mu kutiya. Gwali eyo tomanyi wali mu mayiro wali nya mayiro kanana genda koza masuwani obologa. Onje jembe obologa. Bikuta binyampo. Banang. Bikuta binyampo. Mujajulira. Kuya bambala magandula ga magoyo omuka ne magufane gumala mulinga guzunga guno nyayo guifulumira ne gubidda munda. Nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansubire nti oli bulungi nnyo. Wano tukikwasaganya mpola Uganda obulamu tubutambuza mpola abali mu nsizeebwe abali mu diaspora okutwalira wamu sijja kusosolamu nti abali ewa abali ebweru mukoze kyamanyi okubanga mutugoberera era buli message mumpa ne mugamba nti komyawo Jennifer full figure abeko kyayogera eri eggwanga abeko kyatangaza era nange ke kasimu kemukubira nengamba nti omanyi ka tuddemu edition bweti abantu basabye kino era yensonga lwaki olunaku olwaliro tuli fenna nga tuwayamu ebintu ebyenjawulo nkutegeeza gwe kyolina okukola kimu kusubscribinga anti ze TV ze mwasigazeeyo ze muteekako noga kati njakola ku Jennifer byayogedde olwaliro ayogedde ku ki byonna biri wano ku Celebrity Track ate njagala babuuzeeko akyali musama Akyali musamaavu nnyo. Yes, mbabuzaako mwenna abali ku Celebrity Track ne mbaga nti subscribe. Oba yagala okumanya information eri mu ggwanga ekwata ku family ekwata abali mu diaspora tubabuzaako mwenna. Mwe bali kubanga mwekuumira wamu okubeera naffe kubanga mutulaba buli kaseera abatwagala naffe tubaagala nnyo. Nyongera Bajikisa tuli kusula motors ndowooza obudde mulabwa nkuba naye jangu ogule emmotoka muganda wange. Tuli kusula motors osobola ogulawo emmotoka n'okola businesses n'obeera wanjawulo kuba nno enkuba nga tosobola kulemesa genda mu kukola business ate nga tusobola kulemera genda kutuuka woyina kukolera n'olwekyo jangu ogula emmotoka kusula moto ku kibanja Mpola oba jangu otundewo emmotoka abantu bangi mubeera abantu bangi mwagala emmotoka naye nga tomanyi watufu ogenda kujja mmotoka ekyokubiri nti oluusi oba oli mukweraliikirira nti emmotoka ngenda gijja kwanibwa naginsikako sawa yona bakusika amazzi nywa vyo nakyo mino water tekomo nywa view nacho mino water gemazzi genkozesa era bubanga ndati gano gambere maso no problem nze nywa view nacho mino water I know what I want I know my brand I'm a big
I'm a big mother. Omanye naku zino gwantwala mbaga. Nwa view nacho minowota ebizigo nesiga rocks baby Jerry. Brand ambassador wa mwite Zoya. Zoya baby Zoya. Anesiga rocks baby Jerry so musanga wona. Wagana muduka wona wori ayina mbirigu kusiwa biguna buwere oyagala skin ya bike bulunje berenge ringa ya chibaby ngawola baby Zoya bwafanana gena mu supermarket so wona awali okumpi ojja kubanga osabe bizigo baita Rocks baby Jerry. Nawe omukyalo omukulu osoka isaako. Exactly. Nsinange byenesiga abantu bangi bannebuuza Jennifer wesiga ki abaana bange bannange owesiga bile bizigo abasajja totawana na skin abasajja kasito byesiga. Rocks baby Jerry jamusanga wantu wonna. Okusoka ddala nja kwebaza His Excellency Kaguta Museveni okujja nagulawo ekisaawe kya Amisi National Stadium. Katonda yebale nnyo okubanga twafunye omukisa ogwo omukulembeze gwanga wagulawo twaba muntu agalawo era nyongera okuba omulanga eri abantu mwenna oyina conference oyina business abantu bangi oyagala counseling abantu bogenda kusomesa ki ogenda kutikira oyina share y'amaanyi oyina crusade oyina ki whatever no matter what zigenda kukirizibwa era zigendayo osobola okujjanza direct nenkutusa kuseka ya scene oba genda direct kuseka ya scene oba ojja kubanga olaba ojja kubanga olaba aji tojja oyinza obutasobola kumulaba neseka ya scene ojja kubanga omulaba ne management weri ku kisaawe jibata Jackie Wali ajja kuba Karim Wali Jackie Wali ajja kubanga kutwala ddala ku speed ya yiriri oberengo funa kye wetaaga abaana bana tournaments tulinawo volleyball netball tulinawo netball tulinawo football basketball weri ate abavudde wala tulinawo ebisulo ebya 5 star hotel kweri osogera no booking ana kati webaka tulinawo gym tulinawo weba trainingira tulinawo awantu awala webalabira emizannyo ne webalabira games oba films oze n'abaana bangi oyagala babeere somewhere balabe bazanye ebintu byabwe bana gye batuula tulina walinga theatre nga wo balagirawo bulagizi mizannyo olabirawo films ezo zebayita 5D n'olabanga ogendeeyo webityo byonna biri ku am ng'olinga ali ku kifo webagizannyira byonna biri ku am National Stadium so n'olwekyo asobola okugenda tulinawo businesses nyingi nabyo KFC yatutedda M10 yatutedda KFC yatutte M10 yatutte naba nawe osobola okugenda mangu booking n'ofuna abagala okulanga ekisaawe kikyalina ebifo abalina billboard zammwe ng'oyagala kulanga ndozategera kyenjogerako njogera n'abasajja ba businessman naddala abasajja bali mu ttaka babugweriyo estates bani bonna basula motors abantu nga bamanyi businesses njogera kusajja bamanyi businesses owafanisa Faruku and Sons mugende mu booking ebifo M10 yatutte ndowooza nalabye ng'etwala Airtel just nabakulaba n'olwekyo osobola okugenda n'ofuna space okugenda okulangira kubanga ffe tetugenda nyongera okutegeeza bannayuganda abazze basamasama n'ebigambo ndabye olupapula lwamawulire olulina eggwero likubye olw'okuba abasirusiru ne Yesu yabasangawo ne bamulemerawo n'abalekawo tetugenda kubona abaana basirusiru Afcom gye mwogerako simanyi Afcom za sigimanyi nakugimanya mu ggwanga Uganda tebeeranga namu tekibanga nawo kati njagala mbabuuze Afcom gye mwogerako mu mwaka ebeeramu emirundi emeka mwaka ejawuli bali myaka 2 naye Uganda lezeemuko tejjangayo kakati lwaki odongwa why can you okubologo okufuluuta don't fuluuta mutumalira obudde muto obaana Afcom bwe banga ne Uganda tejjanga namu Amisi guno azimba kisawo kya business it's a businessman temoloza tajja kutuulaawo nga bano ba idolers alinde Afcom lweri gyesambibwe mbwate gundi lweri gya no way lwalingiza sente tugenda kugula in fact muzeeyi yaguddewo kati business zatandise alina okuwa bannayuganda emirimu talina kutuula butuuza bannayuganda alina obbawo emirimu after kuwa bannayuganda mirimu ate asigale ng'essaawe kikola kati gwe bw'oba tulowoozesa nti no tujja kulinda ekintu mu ekyo kyoyogerako ekitaggo ekitatubuka enteegerayo bwekugamba ne Afcom bwena gyejja kusambibwa era eggwe so n'olwekyo sizoni zonna empiira gyonna gijja kubeerayo abayimbi out of the country bajja kubeeramu abayimbi b'eggwanga laffe bajja kubeerawo tulina n'ekigenda okuggulawo kati ekiriyize kitokota era munneekwate ayagala okubeera ku mwanjo neekwata kuba kitokota nze nampalawo ekisaawe ekyo nnyongero bajjukiza ate ndi mwogezi waakyo ndowooza mwalabye abaali boogerayogera yayise abantu abayanga be sister twetani nani nemugayita Bukenya media tyamale abala ne bajja tebatugasa kubanga nobawo ebintu ebyokuba tebabikola babisuula era mwala nti twabadde separate nga tuli different tuli ba bulijjo alinza okulowooza nti nno twogera bogezi no tubeera tukitegeeza kye twogerako n'olwekyo mbabuuzaako mwena bali ku Mpombo restaurant wali mu Deira mu Dubai nembuuza ku Ajati Zai ne kugamba nti oli otya
webale kubanga okwasaganya emirimu awo gyonna mbuuza ku Haji Hassan nawe nkubuuzaako nnyo ne mbuuza ku Ajati Mama Baby n'abawala mwena mwena abali mu Daira abali mu Mpombo restaurant mbuuza ku Kulisule mbuuza ku bantu abali awo emmere Mami Fati nawe kankubulizeeko ddala mbuuza ku Mbazira abali awo emmere mwena mwena babuuzaako mbuuza ku Juma mwebale kubanga naawe obeerawo nnyo ku Mpombo restaurant Hussein Dadiyo nawe kankubulizeeko ddala ku Kikanula ku street kuchikanula mbuza ku Linda nkwagala nnyo wampisa bulungi nnyo sinza kwerabira nkubuzaako mbuza ku Irene Kavuma agamba nti yakutikira ebintu ebyenjawulo byonna yagala mataala ga motoka yagala kispeya kyowe emmotoka akusumbwa kiki ekikutawanya ku motoka yo yali mu Daira ali mu Dubai abakutikira buli speya gogamba nti emmotoka eno ensumbwa ate kino sikiraba sikifuna bamuse Irene yali ku Vena restaurant awo ku Buganda bumu era agamba nti gwe oba oyaga ekintu kyonna kikwatagana emmotoka mukubira kasimu nja kuba nkuwa kasimu ke awo obeere nga omukubirako abeere nga abikutusako wasa kibirige nawe kankubulizeeko ddala omukulu Senkubuga yakutumiddeko naga nti akwagala nnyo yes mbeera ku Salty TV Monday to Friday mbeerako n'omukulu Charles James Senkubuge ate nga nkunjukiza nti Farouk and Sons bakutusaako furniture w'omulembe genda ogule furniture nyongera bajjukiza nti Bugwe Rio Estate wakawa osobola ogula ettaka eritaliko nkayana genda wali basangwa na jana ku opposite club ya Nyondo obaguleko ettaka eritaliko nkayana gwe muganda wange ayagala okwetera okuzimba okubeerawo n'omanya nti olamu butambula butya kugamba ekigambo kimu nti Sozo Properties basanga Camry Road Sozo Properties ye muntu akuguza ettaka nakuwa ne plan y'ennyumba mulekerawe kwenyo mugamba nti na milioni 2.5 genda mu Sozo Properties ajja kuguza ettaka akulaga ne plan gy'obozimba mu ttaka eryo ly'ogamba nti tono akube na kicho n'okutandika nakyo ennyumba bagizimba bata ennyumba temalaga ggwa abazimbe ku mayumba mutwebuuzeeko ennyumba temalika ennyumba teggwa buli kaseera ozimba wano n'abantu ate kino kibakimenyi oba kukoyongerako nze nalako mukwano gwange Fifi da Queen bazimba kalina yaabwe ye Busabala manyi nange gyenzimba ye Busabala Makati abagaga twadde Kigo Busabala kati tekyali munaku genda olamuzeeyo bulamuzo tegere nti abagaga munyonyo yasenguka ali eyo tuli Kigo kusale naye wetto fenna abadde abagaga gye tulinze bulisire abandoza abamanyi Fifi da Queen waliyo bana ba Beatrice nabo gye bali waliyo Gravity waliyo Jarive waliyo Aziza Zion Shiba Jali Shiba inaita kalingi nnyo Shiba Jali Jeff Chiwa ono mulenzi ali ba Juliana yani Amon naye jali kifulu figo ina information Amon suga yazalamu simanyi baze yoyo so just njagadde kubagamba nti kale ndoza ebintu bingi njagala byetujogenda kwogerako Esther School of Beauty mbagamba kigambo kimu twala omwana ku Esther School of Beauty asome yo kumatikira yes waliyo walaba nebaza mama wange mama yampa sente milioni 10 wow mama wange omukyala baina Dr. Rose Kasoro baina hotel okulema sakwa Solo Heights ya mulembe salon yangamba moya Solo linga agenze ne Dr. Rashid Rukwago eyo yamanyi bagita Solo Heights wale Masaka wayagala service anungi yagala kusula bulungi kubeera bulungi genda mu Solo Heights obere mu bana salon yangamba wali bwofuna room oba omaze ekyokulya kuberako breakfast kuberako ekisapa kuberako biki bakulabirira buli lwekyusa mulimu obusimba kubuuza oli bulungi tukuleetere ki hotel eyo kale abantu abali ku Masaka lo tubagamba bwoba tuse Masaka ng'onoonya wakusula onoonya wakuwummulirako oyagala abantu abalala bakumukoza embaga oyagala kukola ki reception abala mwagala honeymoon gena wummulamu oyagala kuwummulamu genda mu Solo Heights wali Masaka obere madad sana anyongere babuzaako mwenna era nga mbagamba ekigambo kimu nti abantu abagala Mama Fina kino njagala nkyogere Mama Fina engeri gyali wamanyi mu ggwanga Mama Fina engeri gyawonya abantu Mama Fina yeetooloddwa abafere naddala abeeyita abasawo waliwo omukazi yavaayo naye paatikako ekyobusawo bwekinansi yajja namwe paatikako abantu waliwo abaana bagamba nti tubanya Mama Fina abantu abo bakozi kyamanyi nnyo okubuzaabuza bannayuganda nga bateekayo ennamba zaabwe ez'abafere nga beerimbika mu kifaananyi kya Mama Fina nkiddamu abantu abeetuma bye batali wali mu bizigo otunda bizigo wali otunda simanyi muwemba wali okolokota mbizi ozogamba abantu oli musawo muganda okuva ddi era watandika ddi oba oli musawo wa bisolo yogera nti bannange ndi musawo wa bisolo nene kakwerimbika mu busawo bwa kinnansi mbajjukiza nti Mama Fina gwe njogerako abeera Bulenga buli lwa Sunday lwoka nkiddamu Mama Fina abeera Bulenga
ewa mafina nawe wabulizawo mu paaka nawe wabulizawo Masaka Road nawe wabulizawo ng'olinda ejje ne bw'oba oli Dubai n'obuuza nti bamafina weewa bajja kuvuga bakutwale bamafina Bulenga abeerawo buli lwa Sande olunaku olu saagala ogenda osanga yakola nga mamafina genda ng'oyagala mamafina buli lwa Sande ebeera Suwawini mamafina ogenda kumusanga Bulenga osobola okumukubira ku 772 45 89 64 njogera ku mamafina mama w'eggwanga 0772 45 89 64 oba tugisoma mu Luganda 0772 oyo ye mama fina awonya ye mama fina kawonyezaawo mama fina kazaawula byabula oyo ye mama fina kagaba mikisa oyo mama fina nanyini sente yakututte Dubai oyo yennyini mulekerawo ogenda abana abakola nga amafina bana abeerimbise abantu bangi bafeeza abantu ku social media bayita mama fina si wa license mbo soko mpeye mtwalo 10 ataleta 2 ateta 5 wakira kukolerako ku bwerere tojja musangeyo bana bajja babbira bwerere mbaddamu mama fina asangibwa Bulenga abantu bangi abaza balwanyisa mama fina bana abakolanga ebizigo babivaamu dda bayita basawo baba bisawo babisolo oba basawo babyoya oba basawo baki balina ebiguuna mu mbugo bemitwe gyabwe gyakanga baladda bo benyini beetaaga buyambi aganti agenda kugabira obuyambi mwena mama fina mumulaba nti akolera mu lwatu oba noonya SB fa kutusa ku mama fina ne divorce asobola okutusa ku mama fina nange kenyini nja kutusa wali mama fina ne Rosette ajja kutusa wali mama fina nkiddamu noonya SB 4 akutuse ku mama fina nange fulfika kama kwogera nja kutusa wali mama fina nze ndi muloke ne mama fina musamize ekyo nkyogera sikirumamu oli tekimujjako kubeera mama wange yasalawo okugoberera obusamize era awonya abantu era naye akimanyi nti naye Katonda gyali ate naye akimanyi Katonda gyali wali yagamba nti Katonda gyali era Katonda yatuwa amaanyi gano nti Katonda gyali mulekerawo okwepankapanga nti Katonda tadaliyo n'okumanya emisala bajja banna okukola ki abantu balekere eddembe lyabwe omuntu omugambe bulungi abe n'ekizibu ojja okimuwonye oli aliwo okuwonya bizibu kyamenya omusalaba nawulira obusungu bannange newunya n'abakatu kye baba abaki ekiwottonono ky'ogusajja nawulire olunaku ffe tukuza obukatu bw'ekitiibwa ngogo nze omanyi nasomerako naddangira nabeerako mubakatu kyabo nani ngenda kubeera mu sister kakiri otegeddeyo oti oliweeyo manyiyo wamanyayo oti naye ettaka olinayo ettaka nange ninayo faamu eggobero naye ettaka kakiri nadangira nange faamu yange nagiteekeyo eno nawe tewakyagulika nti kati era bwe tolinamu ssente nga tewagula wakyagulika bannaye mugwetaka tubaga mugwetaka tubale tusaaga genda mu bbugu eriyo estate wali najja nankumbi bali opposite club ya Nnyondo yogera nabo bakuguza ettaka genda mu Sozo Properties okwetaka okubeerala ku miliyoni emu mugwetaka bannange munoze ebintu byakusaga oba oli Dubai oba oli Daily oba oli Ludda oba oli Canada oba oli mu America gwetaka almost the best njagala tubagamba kino era sirumamu ensi nawe zinabeera nnungi zite Dubai newe neba enyirira etya Uganda is my country. Uganda is better than the all countries because it's mine. Uganda singa bulaya change Uganda tolina bano yongamba nze temuna kye munyumiza na kunyumiza nze kati Jennifer mungamba biki tutandikire wano yes twade twogera ku mama Fina naye waliwo omwana w'obuwala ali ku TikTok okwo ku mutimbagano agenda posting ebintu alaga nti mama Fina ayina bye yabatwalako ebyakitabo onkoze bubi nnyo okumbuza eggege eryo onkoze bubi nnyo njagala kulaga bujulizi onkoze bubi nnyo omanye obuzibu nina abantu bena ma platform kakati abantu bena kamaleyo kati omwalo oyo avayo agamba nti waliwo emmotoka kitaabwe gye yabalekera mama Fina ne bamukwasa kaadi mama Fina n'awamba emmotoka n'agitwala eri mu kika kya TX namba UAZ abwe watyo aza akola posta ez'enjawulo ngayogera ku kintu kyekimu nkimanyi wabirabako era obadde obiraba ono omwana ategeeza ki njagala okutegeeza eggwanga n'okwogera eri eggwanga nga nsinza ku kamera wano nina obusungu mbadde saagala kuba mu buyabuyo budde lwa nsonga yazze mu inbox yange n'agezaako okumalako emirembe ekintu kyanetedde obusungu obungi ennyo naye kyasinza okuluma mu byonna nga mubuuza nti gwe ani njagala olabe voice note okuva wano njagala olabe ebintu byazampeereza nga mubuuza gwani yatandikira wa wuuyo hello akamanyira kangi nampeereza ebintu bya mama Fina ne mubuuza onani
nadamu nampeza video ya muganda womulenzi mubuuza onani nga taddamu kati nenjijukira omufere bwe namuguddemu njijukira ntya ndi mufere kanduve ku ntono wakati gwayina information omuwala oyo oba omukazi oyo akozesa ekintu kya kitaawe ekyokuba nga kitaawe yali meja Kigundu yakikozesa ng'ogenda okusatisanga abantu n'okubafera ng'akimanyi mwana wa meja tajja kukwatibwako abasirikale bonna bajja kukola ki nekikuwa n'akolawo n'ogubinja gunene nnyo nga bagenda bafera abantu batya yajjanga yayambalanga mini bweti mweru alina ebisambi byeru nnyo nnyo bwe biti yayambalanga mini bweti ng'ebisambi bino bibeera bweru nga bwajja kutega ebisambi bino nabikuteekamu bweti nabikola ati nga bisiga ebizigo nebyaka nnyo 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 kati nga bwajja asooka kugamba nti yalinanga teeka ebbiri ng'ayinza okugamba nti kankusingire emmotoka ompeeyo ssente ngenda zeeta mu bwangu ndi mwana wa meejo ng'akoza kimu ndi mwana wa meejo ng'akusingira emmotoka nina emmotoka nnyingi nnyo naye mbadde nawo ekizibu kyenfunyefunye ng'omanyi abakujjukujju abagezigezi abo abaferefere ng'akulekera emmotoka nga ssente zazitwala bw'atwala ssente ng'ateekawo embeera y'okutega ebisambi bino abasajja otumanyi kati omusajja omuyabayaba gwe waluguddemu dda nga kagende kadde aba akumazeeyo olugira nga emmotoka aliyo na ssente ziba zigenze ekyokubiri wakuteganga emmotoka eyo abalala kyebakolanga nga bwakutega emmotoka nti nno agikusingidde omuwe ssente ng'afuna banne nga bwe bigaana bwakutega ebisambi n'ogaana n'oyagala ssente zo ng'afuna omuntu ng'ajja ng'abanja emmotoka oli yaza wanazino nemmotoka yaffe n'agyeta wano era ffe tukukwata n'oyo tumukwata nga befront bakuta abantu bamwazise emmotoka ne bajja bagibanje kati nga ye abalagira wenyini we yagirese nga gwe bajja bakukwata ngera balaga noli bagenda mukwata kumbe ba business partners oba ontegedde bulungi ngolwa amazo tuwale iyo euro centers tutte ngomazo mo wasente yakosanga teke bbiri nkuka nkunyonyole bulungi oyo mukazi yakosanga teke bbiri ayina ebisambi bibero yayambulanga bwati bimasamasa yayambalanga mini bweti omuntu gwegamba bino siku mbimanyi bwaba wakana ntwale mu kooti yayambalanga mini bweti ebisambi bino byeru nnyo nnyo byakabwe biti kati nga bayambala mini ajja ng'akugamba kakati nfunyemu ekizibu ky'amangu mpayo emyezi 6 awo nkulekere emmotoka eno ontegeera jaze nayo ng'aluma n'omusingo ng'onga nti divorce mpola ssente nkuwa omusingo kati omusingo ogwo ng'agulekawo naye ng'agezaako nnyo kati nga wakufuna mukwano gwe ng'enamba efisimu agifuna ng'agezaako okutega ebisambi bino biwa ng'abisiiga ebizigo ne bibeera bwe biti nga lw'omutunulako bw'otogamba wa weebale nnyo kati abasajja abangu era abayabayaba bo baamu bangi baalugwamu kuba kino kyali kibinja weekirera kati weekiri lwakuba ye kati yadduka ali Canada era yitaliiwo wano taliiwo ali Canada bino byonna bikola kufeera mama fiina kakati bwe walugwanga muggwe n'oyitika n'olya ng'olya nvunyuuzo ng'oggwayo kakati omulala amukola bw'ati ng'amugamba bwe wajjanga gwe n'olema okulya ng'oyagala ssente zo ekisami ne kigaana okukwatayo ng'afuna omuntu ajja abanja emmotoka claiminga temmotoka eyo gye basingaawo yange tuginoonya n'oyitumunoonya nakusingira emmotoka weebale yakusingidde emmotoka yaffe kanza namukwano gange Michael Lubega kiryowa yamubbako emmotoka bw'ati nakati myaka 10 tunoonya mmotoka Michael Lubega kiryowa wali awo emakintu yamubba emmotoka ya Michael gye wabba nnyaba eriwa yagibba bw'ati ye Michael n'okwata yali teyakola ki yamuggyako emmotoka ate n'aklaiminga n'ayita n'abantu ne bamukwata emmotoka ne bagitwala kati waliwo ogubinja nga gunene nga gutambula bwe guti gweoba wakana oyo omuwala bw'aba agamba nti nimba aveeyo akole vidiyo nga tayesibye kalabba bakayita kalabba alina kalabba keyesibera obuuso abeera muli bwatyo ng'ekizibu ng'omufeero omubbi bw'abeera bw'oba olimba wayambalanga mini fena tukumanyi nange mukujja wange ng'oyagala okwatondera mamafiina wali mu mini njagala okole vidiyo z'okola mamafiina nga toli mu kalabba bakayita kano akabika mu feesi n'osigaza amaaso nze simanya banaddiini bakateeka abaisiramu bakakola kantu kabe kaddiini ye akambala kufereramu bantu ayambala kalabba tanateekako ne galubindi atunulira muli bw'ati era ye muntu akufeera n'akuyitako bw'ati
era tamanengo mu kisawo oyabena wana Uganda nga tamanengo yengezi nga bwakwitako bwati mu mini ngadde nakakalabba omwana okumanya mufe ne muganda wo mulenzi toyinza mmanyanya tosobola kumanya era akufera wano kati nagenda mutoyo temanju nayamba nadda nayitawo bwati nasako nakalabba kalingiza wano nakatekako galo bwoba toli mufere kola video nga toli mukalabba ogitekeyo wagamba tobanja mama fina mumubanja kitamo yayina kaki abamubanja bangi obakirabika anti bamunoonya kumpi ensi yonna munoonya Kampala yonna munoonya kugambye yayina akakundi ngakakola ogwo gwe mulimu gwali omulimu kyekimu ku byamuddusa wano era ekyokuba ekyamuddusa wano waliwo omusajja omusiraamu gwenjagala nnyo ayamba abakadde Sheikh abeera ku gundi ku Facebook okwo Sheikh Kigozi yatabula yali ayagala kwekwana Seka Kigozi bwe yamukwana Seka Kigozi n'agaana n'amwogerako ebigambo n'ayona abakage gonna oba mujjukira abantu abayita ebidagala simanyi biki oyo omuwala okumanya swaitani jini liwadde emirimu ayina teke nga mutwalo esobola okufera omuntu n'amubba yalumba Seka Kigozi n'akola ebyobufere n'aleeta ebidagala n'alaga amaka ga Seka ya Kigozi yoyo omuwala nekwona omufusango gye guli ekibuli bw'oba wakanabuuza Seka Kigozi tamumanyita mu meeting nga nakwadde omulengera obulengesi halaba mufere ayambadde akalabba yali amwekwanira ng'amwegwaniza Seka Kigozi oyo mumubuuza Seka Kigozi bannimba n'omusango gye guli ekibuli kati Bukenya bali bagenda basibiramu era Bukenya yamulimbalimba n'amwete wano najja nga ayambadde akalabba era n'akola video n'abyeyogerera wano kubanga Seka Kigozi ne Bukenya yali abawabiddeko nga kwebali kati Bukenya akola teeka alima mulimbalimba amusika ajjera yajja mu mini olwatuka n'ayambala akalabba akakantu kayambala akalabba wakati n'ayambala maganduula na wano abeera bwati tosobola kumulaba bw'abanga talimba akola video nga tali mu kalabba nakatali Canada oyo mufere oyo ebintu byayogerako kitabo yayina kaki kitabo yayina emakindi waliwo obuyumba bulima amafiina bazimbirawo yazimba batundawo mufina abaana abakitegeza azabayamba mama fina ndayira Katonda ali muggulu omuwala oyo yankubira essimu nga simanyi masimanyi nga bw'olabena kati bamubuuza nti gwani okumanya mufere era omulabe bwe yeginisa mubuuza gwani yesesa gwani yesesa banyongera bividiyo omulaba akuweereza obunyumu gy'obuseka nemugamba kati mmala okutegeera era kumanya bongo bange bulamu nnyo namugamba oteeka kuba gwe muwala omufere ali mu kuva mama fina okozesa teeka eno mama fina muweereza ono nonsense gwokola mwagala omubba nemugamba muwala gwe weerabidde nti wajja noneegayirira ng'onoonya nonkabya eno nongamba nkutuuse ku mama fina omwetondere nga wajja ovuma mama fina bavumanga mama fina ne luli ng'era bamuvuma nnyo kati olumu omuwala oyo yatandika okumvira essimu nga zakumukumu aneegayira njagala mama fina mama fina nga mugamba nti waliwo omuwala agamba nti wakigundu nga omuwala yanvumavuma saagala muwala oyo kumulaba kati mino mama myemwesibako nga nessa ku mama fina lumu mama fina nga mpita obusega sibulengo ba yali twakola ki ng'omuwala mukubira akasimu mama mpise naye jangu naye sigenda mulugamba nti gwe gambe ojje mama yakwata sente oba zaali miliyoni 15 nazikwata naziwa omuwala oyo awo wenyine otwali era wuno namugambe muwala gwo tebakuwa sente nga wenisiza nakutwala nagamba kasita yatuwa kuzaffe teyazeeganye bino message mbira nyamazeke ziza nzizemu mufera azimanyi wuno angambira kasita yazitwa teyazeeganye mba ndi awo nemugana omwana nga ajjanga afukamira wansi mama nsonyiwa era nga ali mu mini nengamba mama ono omwana w'omusiraamu yayambala bwati ngamba nze simumanyi njogera bogezi naye era ajja n'ekiganda kyekirenzi nga mama fina babuuza mwagala kukola ki kati kituufu tukole ki mbasonyiye naye temuddamu kukola ki munvumirawo esinakyenatwala kitamu mwe namwagala nga bwe yali nayagala muntu kina kinamujja nemmotoka gye boogerako kitabu yayina ki kitamu yayina kaki okumanya muli baffere babbya bali ku zero Land Cruiser gye mwogera gye emyaka oza kati eweza ya sente mmeka nze natunulidde namba y'emmotoka gye boogera netulira ne mama fina ne mama fina level gyali mama fina asuula motoka ekyo kimanyi nabadde naye ng'ali mu kusuubula mamotoka mama fina asuula motoka mwe mujjako ezateeka okuvumaavuma abantu abanene mu ggwanga mubalowose bajja kuba wa ssente mumutta amanya gaabwe tebakyabulimu obwo obudde kuba ensi etegeera baffere enteeke zibayitamu teeke zo zemuyitamu ndabyeko n'olupapula lw'amawulire olukubye ekisaawe kya Miss Gundu ku ngulu balowooza naye amajja bayita bawosere tasobola wadde kiringa bavuma Museveni mbajja bayita tasobola bandiso ataano kyonkibaddamuvuma n'okeera ku matya n'ozibya obudde takyasobola kuyita mageege kakati ng'oyo mwana mugamba ayagala kukolera Dubai nga mbuuzo yaga sente kati 3 mwezi 35 ng'omulenzi amugamba siba yagala kusuubula ki yoba yayogera kyomulenzi kukola adiweya
ng'asaba milioni 7 ndayira Katonda ali mu gutwali wa misa Kisemakula Seguya ye mujulizi wange wabukedde wadde sikwatagana naye Seguya ye mujulizi twali wa misa ki twali tugenze kola ki ne Michael yaliwo King Michael lwena ko yalaba ne Mama Fina twali tugenze kola ki bannange twali tukola ki Mama Fina twali kyali kiki nze naita Mama Fina yes waggula twali na waggulu nze naita Mama Fina ne kyali kiki otyo si papa yali agala kula ku Mama Fina nga tamumanyi si papa ngamba je nifanja galo kula ku mukwazi oyayamba abantu just mulabeko bulabi oba ndiyeko naye kyemisana mama ngamba mama si papa yegomba kulabako agamba enyamba jo yamba mu abantu omutima gwoyina wachi ne bakula ngamba ngamba kale tuye kyemisana wa misachi ngampita King Michael ngampita Big Eye ne Big Eye yaliwo ngampita Big Eye ngampita King Michael ngampita naita Kasuku Kasuku ngasima nti awala na misachi era teyajjawo papazi yali Kasuku ye ngampita ne Seguya ngampita Seguya ngajja naita nani omulala Seguya aliwo n'amaaso ge Mama Fina nakwatira omuwala we milioni 3 mwezi zali mu dollars sente za dollars nga wen zidda mu jiwera milioni 3 yadda munachimuza namugamba oyaga cha biba njagala kujja ko mukono namugamba njagala kujja ko mukono bibo yaga namugamba njagala ko ya Dubai ngenda Dubai uba mutwalo kwa dola nga namweza passport namwe 3 mwezi mu dola nganda abali basobola okundi simaina muwala ajja ndo ali amaze mukubira kati wano bakwatanga baddamu okwogera bagwera bayamba amugamba nti amusanga omusaki mwala go kuya ne full figure mere amone sente no mulenzi nga kwata milioni 10 ngazima yasaba musanvu nga mo milioni 10 nga mwapangisa kolenti okone chiwangambi sente zo wansaba milioni 7 nga mo 10 million awo nga tensi yonnera bamisana sikyo nabo wa sente sidanga mukuliza mwala we nadamo kumuliza nga ali ku Elias seka Elias ngamuko demba gamba uyo mwana yavuma seka Elias koma odiwa nasemba mulanga Mafina mwasenda agenda Dubai ngagenda Dubai kolere yadda muddovu yakoma odi ngamulaba ne babukanya wano mujjako bamuleta wano amujjako interview ngayogera amazima bebe bulimba yali alimba biseka Elias gozi kumba amwegwaniza yali agala seka yali amwegwanira seka nga seka tagala no sense namwe wabirirawo kibuli no musango je kuli file nzigule bamunonya no munonyo yo akwali Canada nange namwe wabide kumalako mirembe ali kusimu yanga kisika ka agantu aga video ga muganda we agagege nyinyi yako ya munziki tatajja face ayogerereyo baba simu fere ave yakole video nga yetadde baba simu fere kakati omwalo oyo chinde tero kulowooza nti mbu bebamu abakozesa simu za Mafina zino zibagambe za Mafina style za Mafina zo bufere noyo omukazi omwe yeyita omusawo omuganda bebamu ababaita Mama Fina abo beba ine namba ezo zibakozesa zibatambuzesa kwa bina bizeewo ddi oluvannyuma abasamiza okukiriza Mama Fina mbamaze mutongoza bamukiririza mbamwongedde ekyewa president bano banoonya teeke sanja bakimuwongedde kubanga mu byonna Mama Fina bali agenda okukola omukolo ogwo gw'abasamize waliwo okusukamuka kw'amaanyi ne Mama Fina government ye bwemanyi era bababuuzanga bano baonayogera ki ani agamba ani alemesa omukolo ani yawandika ebbaluwa nti gundi njawandika ki oyo oyanyani o nonsense babuuza Mama Fina mumumanyi era oda yava mu State House wa Kano Damulira omukolo gende Kano Damulira n'abagamba clearance clear nkyogera sikirumamu State House ne babagamba muwe Mama Fina security yonna yetaaga siwulira omuntu yenalina ku mukolo avevenga wadde akolawo embeera ebyo mbyogera mbyekakasa bumpakanyanga nja voice note kakati munnange ng'omukolo gugenda maaso omukolo lwawedde lwaki nkugamba nti abantu bano bateekwa kuba bebakozesa batuleetera okulowoozesa bebakozesa enamba z'obufere bali mu fake account bebakozesa enamba z'obufere era bavumira Mafina mu fake account kuba balemwa mujje musabe obuyambi mu buntu kuba mu buntu bulamu kwa mwena mwetaaga buyambi mukunjubuse muwaddeyo mukumuse muyina ebigunda mu mbugo emito gikyamera nviiri mumeze ebiwalaata ng'abalwala ebiguna binnamusuna mujje Mama Fina mu musabe obuyambi ajja bayamba okusinga okuddaawo mulowooze ni mujja kukozesa fake account n'amasimu mufere abantu timujja kukugagawa temusobola funa mukisa gwa Mama Fina nga siyagukuwadde oba nga tamaze kwambulula
katono mwana aliko ekyokola nze gwokwira amasimu nafumbirwako wa kitaawo ompeza ebintu nali mbalinako Luganda agamba mbu kitamwe yayina kaki kitamwe mutuwe kitamwe kyayina kyoba ogambe gwanga ntifa yali mugaga kino bamaseko abavuma seka kibato siba muvuma seka kibato vuma wachi tebalina abantu bali respectinga mu bali sitaka mu Dubai ani abatumayo ani ali sitaka atenga ali mu Baganda nge bali sitaka mu Dubai twagala buyambi ayagala buyambi aberanga gobi yabadangamba kwana ne mubuza ayagala buyambi aberanga gwe bagala ko salinya olukuma mama fina ine erinya kati olwokuba bamanyi bakimanyi jakwata voice note za mpereza na bine video bakola ne muganda miwa mama fina direct mama fina ndoza na mama fina ne wana abiraba atoli kati ate muko unyo mulalamu ate mwesonyo ajja kukuba jinni ajja kusaka chikole mebe bikole mebe babonyabonya na mubungeta oyo omukazi yamba family ya mweyo nane bajja bebonna teyabola mu mwana n'omusajja byafa asigala abayamba akazi ko kigunduka yali yamuwa era akabaleka nabagamba ndako nkabawadde yakamasaka kibate akabalekera abaana akaki omusajja ali wa mama fina akazi gawe makindi kwagama kubo buyumba abaana babutunda aba mutunda bya kitamu mama fina mumbanja ati mufere gwe wumula membe tewali ali kunenya bana mugenda mukola simu ntunda ali kubya kitawe tetuli akubya basika abantu bali kubya bakitaabwe oli mukazi mukulu ozadde n'abaana oli ku bantu ovuma enense egenda kukalumera ojja jjubulira ojja kubona abaana bwana bone kubanga kyosiga kyokungwa temukoze mikwano musize buchayi mama fina vuma atyo kwenkanaawo bobola ole mama fina about TX bobola bokola nga post gena mu comment zo zigamba ki toina post jotekayo wakakola post nga 10 mama fina singa akuteka mateeko gena muona ovuma wachi wote ye osokota bujulizo bwina bwava kwekyo emmotoka gyoyogerako nakati oza sendemeka erimu sendemeka negwa mafina sende zebateekamu mbona amabugo oyogera n'amabugo myemwe abatta abantu amwenga balamu webike abaana babanja amabugo ye bufere bwokoze tewebi oleka webika nako ne mutukana okubanja amabugo ga kitamu ya fedde avako dda magumba kunyama bannange kyanna kunyo itsapite okuzala miwulenga tazadda singa okuzala zala ebisonto biwulewule ebigule ebikunembi afudde nga mugumba osinga zokuzala bine byana mfanga sizadde oyo abo baana oyo mwana awesa kitiibwa kyerinnya ly'omujja kitaawe meja chigundu wakoze erinnya ng'ogenda futanga abantu mbu meja omwana wa meja nze nno munnange gwaga ate nze bw'obavuma mafina njijamu waleyogera ku mafina n'oteekamu erinnya lyange ate gwakwagaza acha nze munnange ate ndi nantamego ate ndi nantalo manyi okuziwa kwano zirwana nozimala ozigusa manyi n'okuziwa kula kate lwompa kuddeko ndi nantalo nze gwala nze ndi watchild I'm watchild nze ndi self-made nze ndi watchild that is my original name I'm not a food but I'm not a food. If you want to eat me, I'm not a food. I'm not katogo. Sidi katogo kana katoko takabimba kakola. I'm not a mata. I'm not a milk. Kitoko tabwe mimba nze mimbira dala nembologa. Mimba no kuchire nyanja. Nze I'm not a food. I'm not a milk. Bonyize. Tinja kubimba nzika kane never. Bonyize. Manyo kuwa kulentalo nenzo wana nenzimala. Kate lwompa kuddeko. Ate nja kufuwa ruwa mutako ja kululira. Ojja kuzibikira nyuma gwe. Oh my god. Nja kufuwa ruwa mutako zibikira nyuma bote benge fuminga tocha pamba. Nja kuteka kagolo mu nyuma. Nze bampita nakangu bisiti ampalana. Akagolo kekali. Oh, ngendo kabuza jajja. Nja kusonsa kagolo mu nyuma. Bw'oboni mwa magazine nvaako. Tomanyira siri mukwano kwate siribera. Sino nya mikwano mifere. Sino nya mikwano mibi babuya. Yayi. Sina mukwano muyaye. Chovara sina mikwano gy'abakazi. Saagala mikwano gy'abakazi. Sina mikwano. Teba kulimba magandi mikwano nze gy'abakazi. Ono mwana omukazi ono yagamye ku nefasa. Era olonze bamwe mafina ne muteerawo. Hey. Ne mu blockinze. Tonenga na mu blockinze. Uyo na mu blockinze. You block this contact. Hey. Sebo likyanziramu. Kale nyaba madam president advisor so itani gwe. Ekyo kuba advisor nange ndi muntu. Sa advising amwe ababbi abafere.
okutwala ku police alugulidde ku pata kyoyinza omukola ng'omuguddeko nze ondaba wano era kikuwanja kizimu kiri naguddewo dda fayiro yino lwakuba oli Canada naguddewo dda fayiro yino oba nsanyirako omusango gwagutaddeyo nnyabo kibuli gugudu kumalako mirembe kankulaga reference muŋambye nti yali bintu bya seeka ebyamalo ebya seeka kigoze era musango gye guli ekibuli era ensonga kiguno nagutta kibuli bagateeko guli fayiro ziwere lwakuba bagenza omutulakinga okunonyanonya nga taliimu yafuluma nenja mulinda nze nindira ddala tompita emmere nze I'm not a food ave gwe kyoyagala ave akole video nga teyebise gwe vaayo okole video nga tewebikiridde boba toli mufere tosoma manyeno fayiro namba ki yiyo suspect nani biki ebyo cyber harassment basi guba gwawedde mudda nvaako tosobola kujja kulinnya ddembe lyange nomalako emirimu nga simateeka empa eddembe lyange omumanja nafumbirako ewa Kigundu nze mumanyi nomumanya manyi nenfumita ye manyi enfumita ye kitammwe yalina kaki lwaki omumalako emirembe okwenkanaawo buli dakiika eyita nga ajja mu inbox ajja mu inbox ne luli yankolako embeera eyo nempaka namutusa mu mafiina nga nze manyi muntu ategeera ate bamuwanga wendi tali kyesa buzibu ng'abantu abatasiima n'abatajjukira bano abaana kibabonyabonya batasiima baagala kulowoozesa nti mafiina ne wakitaabwe batundawo bo bennyini be beetundirawo awo yaferaafera abantu mukwano gwange Michael nakati amunoonya alina ne reference yamubbako emmotoka namba oyo muwala yes Lubega Michael yamubbako emmotoka namba kwata emmotoka ya Lubega Michael gireete yalina akakundirika abanne bonna bonna era njagala okubuusa bannayuganda abantu abange oyina olwotunda emmotoka wowola ssente omuntu wajja nagaa nti nno nkusingira emmotoka mala kumwekkaanya nnyo ekisooka zino kaadi z'emmotoka kati tezikyalinga zaaluli kaadi y'emmotoka ebeera nowa togirina ebeera ne ku ssimu okebera bukabezaawo nomanya nti kaadi y'emmotoka eringa lupapula bwe ruti luwandiika olajja kweta olupapula fotokopi agambye nti ekaadi yalo nga luwandiikidde wali ku nasa nze kaadi z'emmotoka kati muntu bw'asinga emmotoka asooka kwetegereza kubanga baleeta emmotoka olugira nga munnajja ti munnange oyo naye emmotoka yagijja bujja wano siiye nga bakukwata nga naye bamukwata era bakugjamu ssente nga bazikujja mbaga emmotoka tukisani wano oli mubbi ogenda kwegana ndinga emmotoka epaaka enzeewo ako ke kabinja ke kakola nako ye business entuufu bw'aba simufe kola video nga tewebikiridde yambala mini nga ze wayambala nga kyekyakuggya ku mini wesiba akalabba wena wesiba akakokolo nobanga ejjinni ijjembe kalondoozi lwaki bwesaanikira bwoti nobeera muli bwoti ng'omubbi bwaba tewenasobola mutegerera kuitakawo nga tosobola bwayitawo bwati tomanya tosobola gambe akuyitako nadda n'okudda be bantu abatamanya engoye mu bbaaga byenjogera mbimanye era mbikakasa kati mukazi gwe nkuwoninga ogusembayo nti nvaako nkiddamu bw'oba oli mugezi nvaako ne mama Fina mwesonyiwa nga tolina kyomubanja mama Fina wetugamba wetudda mu kubanja yababanja kwe yabakolera beyaweerera abaasigalawo bizinesi yabawa naye obutasiima teri kyetedde baana bano bizibu nga butasiima na butajjukira buli otasiima notajjukira nekyolina katonda kitwala ekibonyabonya abantu abasinga namba bamu butasiima na butajjukira muntu abakoledde kirungi abaganda bagana newosiza olumu balawo lwaki bagenda olugero ga nti omutukuto ogumu gugeze embwa abantu muyiga okusiima nti ekiro ekimu ekyo maybe wandibadde ofa kati Uganda osanga omuntu nga anoonya emitwalo 2 omuntu nagimma nagenda naginywamu bbiya bwekiri nagimumma lwabantu modula balemeza abantu boyamba bibasasula ndowooza owulira kakati nze njagala nkutegeeze abantu baleetedde abantu obusungu kiringa kati ono omuvuka gwolaba ono ali kuna jejemba omuvubuka oyo Middle East Consultant yamubaninga yamudipotinga nemuza wano Gordon baize nali brand ambassador wa Middle East nze tolowooza nakasooka okuba ne ssente nze kuva dda nga ndi mukaga nga nina ssente nali brand ambassador wa Middle East Consultant kati omama yantwala nayo nampa Gordon ngenda tutuukayo nga nsaba naye wanabika kande Gordon wa Middle East Consultant oyo omwana avumanga kampani zitwala abantu e Bulaaya oba mujjukire muna Kayanja byavumanga ng'avuma abantu abatwala abantu e Bulaaya nga bavuma n'akola bu video alina nga bwe yasitamanga oba mujjukirawo Gordon namukwata namubani nga namuza wano teyakoba kumuza wano omanyi bali bagenda omukola nkutidde n'okutta omanyi bali bagenda omukola oyo omanyi bali bagenda omukola oyo nze Katonda we
ayagala kuzza Bannayuganda bali oyo nze Katonda we azani ayagala bazza kati yawulira ekiruyi kye ekyokumuzza azza kati kankugambe kino tegeere mu buvubuka njagala mubere bagezigezi bayi bagambere bagezigezi bwe misota taina right oba lukusa lwonna luwandikira Canada Calvin Kayanja taina even Bannayuganda abalera abasirisula bewalana efitna gye bagenda nayo be bali mu kwerwanyisa be bamuwa listi y'amanya nti tuleno ne gundi nekiryowa ne gundi ne divorce ne gundi badde nedda nga bagala bali basirisula bewandikisa kati onaba amanya gaveeri wali amuwa amanya bali eri bewalana abewalana eri era bamuwa amanya Canada nawandika gapapula g'ekisuusiru n'agatambuza mbu asobola okuzza omuntu oyo alina olukusa oluzza omuntu wano omanyi bete okuwandikira embase okimanyi oba kiyita omanyi oyita muki otuka owandikira embase omanyi mwosobola okuyita abaana babaviira wano ne bagenda bayiyiye obulamu wadde nze mulimu ne basaagala benjagala besaagala abankolako ebikolobero wano abamu badduka wano bikolobero abantu abamu abali ebulaaya tebagala kudda lwa nsonga ki badduka nga balina emisango badduka ebikolobero byebakola n'okudda kyo bebaosanga nga n'okudda talidda gye bali n'ensi tewekyuka tetalidda nate alina wona ekikolobero balina emisango abamu abo nabamu abali ku mativi balina emisango ogimanyi egimu gyewammwe ku tivi yewammwe ogimanyi era oyo omulekwa yadduka yali agenda luzira myaka na myaka sajja yagaana bafukamya ne bakuta amavivi ne batukubuta ebirevu ne bakola biki ne boosi yennyini kini n'ayimuka tolina kyotamanyi omusajja n'agaana mula mumumanyi mugagga ne bagamba omulirira obukadde n'obukadde n'agaana batta amaka ge gonna namala nazanziba ku mbaga na mukazi we abaana badduka wano bikolobero abaana badduka wano okufa obaliko oyagala obbazza kati which kind of people which kind of you gwe musajja gwe mmaani olina lwayita ewandikira omuntu adde gwe agala bazza omuvubuka oyo nga bamuzza wano ng'ensi emukubira erugazi yakubanga essimu yange buli lunaku nga tukana okusa omuntu awo n'5,500 Calvin paka we nagamba madamu birungi yalina ebyo bikampani wa State House musitwa mumutwalira twagenda ku beach awo nga mumuwa nga njogera itwasokera wali olaba nga kwembasi we watya unoyingira wali office nga mpita kanya nga tugendawo naye nga Gordon alina obusungu kwoyo bonna banankole Gordon owa Middle East ne madamu birungi banankole nga alina obusungu nga kyayagala okukola kiralamu ku muvubuka oyo kati engeri tusoma naye wakakande njogera naye kubanga Gordon nza njagala nnyo Gordon mumanyi bulungi omumanyi nanko Fred twogera nabo madamu birungi njogera na madamu birungi njagala nnyo nga njogera na madamu birungi nga tumugamba ajja kutenda kati mu emirimu abakolera abeera alongoose bwana mulanga atakola eno ajja kulongoosa akole ki naye nga n'omutwalo ogumujja lugaze gwa nyina nze ngumuwa gye yali nabadde wano waliwo omusajja yazze wano nga nnoonya yada yagala ajja Miss Kigongo omusajja ngamba nkubidde omuvubuka emirundi 10 musaba enamba yagamya okujimba buli musaba enamba yo ng'agijjako nze simanyi kibanvunaano nze sibeewolangako siri mukwano gwabwe siri kyali baabwe sibanoonyanganako be banoonyanga basibye Godfather be banoonyanga basibye Godfather nenvuga emotoka yange nengana njyayo Godfather mukomera olunaku lwane olwasande nga amaze nnakwezi nga tanakyakulya wadde ekyokunywa nga bamuggyeko n'ebigalo babamuggyeko ebigalo ne bagamba era akimanyi bye baayogera bimanyi bagamba full figure singa sigwe essimu zaavuga okuva ekibuli ludda wa wajje ne waani gaga kikulu tetunakwa kifulu figure gwe wataasa Godfather njogera nga nte Katonda nga ndi mu kamera abaho yaliwo nze nga sikwatagana abaho nga simwagala abaho yali yankolako dde emisango abaho y'omu kubateekanga aba nasene ne banvuma naye bamwogerako ne mu kooti wali ne ku musango kwali naye kati byaggwa kuba yajja naŋŋamba amazima yagategeera banvumira bwere nga nawe bwanvuma nga ngonvumira bwere nze abantu abanvuma abasinga banvumira bwere sina kye nabakola era abaho yajja naŋŋamba nenkita nenkireka nabo benyini ne basonyiwa omundi ogutali gumu gitali ebiri nga mbasonyiwa abala bansanganga n'abaana balabegayiranga sula abala bagamba nga sekasini ne basonyiwa naye naddemu ekintu ekimu naddemu nga tegutomuliiko kati naye byakola gundi ngagamba mbugwe bano lwaki njogera ku musajja ono
era lwaki mwogeddeko be mama bagenda okusibisa pulesa era bemuku bamusibisa pulesa be mama bagenda omuzza mu kaduuku zino statement zokka zibakola kati n'omwana gyakoze mbu mujja kukiwulira eno yokka emmala okuddayo mu kooti mujja kiwulira mujja kukiwa yokka emmala okuddayo bamutaddeyo babbeiro ali ku bbeiro n'okutabya ali ku bbeiro waliwo n'amateeka g'alina n'okusembera kale ekisawo ky'entebe n'okutamba butamuzi bbeiro kye bayita bbeiro akuba nsagala kwogera ku musango guli mu kooti abasajja bano basooka ne bavayo ne banvuma ne bagamba sisobola kuwabira mwana oyo sirina lukusa batunuye emisango gye nze mpawaaba teginawo gituuka gimala ne giggwa nze mwe mother nze ndi muzadde nze kenyina tuuka ekisaala ne ndaba nga polisi ebbanga lye bamusibye bw'aba waakuyiga ayize watayize nga musiru nga njagala ave at least abeere ki abeere ku bbeiro nakyogera nako ku Salt TV ne mbagala kikulu mwana waba ayize waba alina kyayizeemu ayize kati bano alinako upcoming ayagala okumanyika amupika okufa bufi omuyimbi waabwe ezo nimba gamba abologa kakati obuzibu bwe tulina beba abalowooza nti ajja kukosa teeka engeeyo era bwe baamutumanga avume ne mu kuvuma yafunamu ki biki ebyamuviiramu era bimutuusiza ludda weebale nnyo kati kyesaa kyekimu nabaana batandise bino batandika abatandise omwana bamutadde era yo full figure era yensonga lwaki bamutadde kubanga yakoze statement bwe nti I stand with Sakyamukama. Sakyamukama yavuma baganda avaayo ne yeetonda. Oba temwakiraba kati kuza nawe ani musirusiru Sakyamukama yono yatulage bwe yakunama yavaayo ne yeetondera obuganda bwonna yakola video se musibbi nga yeetonda ati yeetonda ensobi zikola abantu nezigonjerwa abantu bonoonya omuntu atasobyangako bonoonya omuntu atasobyangako asobola okukola wano mu nsi naawe nabe wali onyiza nawe wajja nonetondera nenkola kitsoke wategeera nti fulufika navumanga wabwere nega ize ensobi zikola abantu nezigonjerwa abantu onoonya omuntu atasobola ayinza okukubula ate nekyokunyiga kyabuntu olaba Yesu Kristo yanyiga mu yeekaalu nga batundiramu ebibala n'abiyiwayiwa kati si Sakyamukama yanyiga ekyokubikanga Museveni nga mulamu ekyokubika Jenosale nga mulamu ekyokusekerera antumwine owulira bulungi muntu afiiriddwa nemukuba embuutu ekyokubika Jenosale musale ekyo kyabuntu ekyokunyiiga ekyokusekerera olanya yali speaker parliament buli muntu asobola okunyiiga Sakyamukama yanyiiga nagamba yakola ensobi nga atamidde owulira bulungi n'avaayo ne yeetonda ayewukana n'omuntu ateetonda pulasa teyeetondangako teyeegayirira mwe mumwegayirira wamama mwinda abantu mwe mwegayirira mwe muwaga mwe mwefula bategeere nnyo Sakyamukama yavaayo n'akola ki neyeetonda ne President Museveni bulijjo alina abantu basonyiwa owulira bulungi abagamba okola n'ebbaluwa ne zigenda eruzira era neruzira wali abantu abalamuzi bagenda eruzira ne bagamba g'okwiza kintu kino ne bamuta ng'ogamba otawetonda otya nti kino ne bamukola ki abalamuzi bennyini bagenda eruzira ng'okola era ogenda mu kooti nga kola bakoledde wa luzira bakigo oba kitalya so njagala obbagamba abawaga pulesa mumuwage nga mukimanyi mwe mugenda omuzaayo abatuvuma mutuvume nga mukimanyi nze am so very ready okuyindako ninze kakuba oba kamenya lawyer wange ali ready ninze kakuba era ndabula abanvuma gwe Owen Onvuma naye mukwano toli wala ojja kudde Uganda akuvumira kyaki nyabo oye akuvumira ki esoka mwagamba sifa twasiba omwana that is one tetubagamba zomwana kasanga nti genda mu kooti njagala bwenkanya ne mugamba nti oyagala ngule toyagala ntebeyo negende mu kooti nagenda yeyantuma yagamba atya nje njagala igenda yegono otuuka ne bajja nakitanga tekinnatuuka konza ogambye eki nenkuya nahabwe nga yagala ngule era saza alibaddemu ebbanga eddene eririwa eryeruze naliwangalamu esaza lye kati gobo nze buli muntu agenda okunvuma kino nkibagamba am stand by oli ku stand by generator ready mowazani ninda kamenye kakube koka wenkotingira woka section wempera nti wano teeka lisemu na wano limukwata kyenjagala kyokka addeyo ategeere nze mmanyi basazaamu bbeiro alina otegeera kireva yange mmanyi ensaza gye basazaamu bbeiro ngimanyi nnyo nze nakangubi bwolaba nina balooya basoma ne bakuguka ayi nange mmanyi amateeka nasema nga katabo kasemateeka nga wali osobola omuyamba
ne Beiro ne bagisazaamu bulungi nnyo n'ekigambo kyekosa kyokka ng'avuddeyo katulati naawe timujja kukiwuya kyokka ekyo kimuzisaayo nabaana abamuwaga oba kyandibanga okusinza ku bamuwaga nga bwe twali mu kkooti olujuga twali mu kkooti n'agamba mbaliko ekizibu ku mutwe ye talina kizibu kabampaane omulalo agamba nti ndi mulalo kyo kyenyini kimawe oba ekimugamba kyefula upcoming ekimutembeeya kyavaayo ne kigamba nti mulalu aliko damagezi ku bwongo aliko bino bannaye mu musonyi ate kyekimutembeeya omujja kukiwulira kakati nze ninze kintu kimu ekyokusonyiwa omuntu kya buntu buli muntu asobya pasa baba bakumusonyiwa amanye ensobi ye bamusonyiwe ebbanga lyamusonyi mumala okuyiga ekyokuba bweru ng'agenda kuva bweru nakyo kya buntu omwana w'omuntu okumusiba emyezi 2 myezi 3 ekyo kinene olunaku lumu olweruzira gwe mwaka gwe mwaka ng'oli bweru nnyabo olunaku lumu eruzira gwe mwaka ngamba tebuziba one day gwe mwaka omulamba ng'oli ruzira so omwana okuba nga yavuddeyo si kirinaako na buzibu bwonna nga bamuwadde Beiro ekyokuba kiyo emisango mulaba emisango gibaza myaka 8 era ne gumusinga ne bamusiba temumujaganyaki ng'omwana yavuma abantu nga mukiraba kyemulina okukola katogamba omwana okwatondera abantu bonna bonna beyasobya yake nnyinyi nokukola kino okweyisa obulungi mwe muwaga omwana yavuma abantu nga namwe mulaba pressure is back my king okay your king is back no problem Jennifer tukwogere ku nsonga ya Ashibaga Kato namulabye ku Facebook nasina kwogera kwa Ashibaga Kato njagala kwogera ku bino ebiwumba tuutu biliwa ebyana byonna biri mu bimba nabyo nekyala ekyeka bya kiringa kigwera ensimbo ku bantu mwesonyo kabaka wa Buganda alina muganda we gwe bayita Wasajja omulangira Wasajja kabaka wa Buganda alina mutabani gwe bayita Jjunju kabaka wa Buganda alina muwale gwe batasangana Mbogo kabaka wa Buganda alina omukyalo gwe batana Nabagereka mama wa Buganda alina nesemako kilo temubasinga kwagala kitaabwe Katikkiro wa Buganda gwe tulabako ekifaananyi kyaffe waali era tudde ku ntebe yalamula mutujjeko akamanyiro n'olugezigezi n'akanyampya jjula mwe bamiziina mmwe mu kutetoyiza bakama bamu umanye nakule mwe yatwala e Bulaaya baagala kulaga nti baagala mulekerawo okwasaamirira bwe mubula bemwogera ne bemulipira nga mulipira kabaka muntu human being alwala akula era abula nkibaddamu kabaka naye muntu human being nga Bayibuli egamba nti bile kizaawa kibala nekikola ki nekikuwa nekizaawa kabaka naye muntu asobola okulwala anytime any cause asobola okubula nga bakitayo baabula kuba naye muntu alina ennyama alina omubiri ate era akula bwe yali nga bebi si bwali kati mutujjeko akamansanka alina akamanyiyo kemugenda mweka nalabye n'olukazi olukale tolina nakyakulya lukuba entamatama eziringa ensalika z'ennyuma muve ku Katikkiro mu mirambo mmwe mwasanywe Katikkiro mu babuyabuya mmwe ebisinga kunuma gino emirambo egyava ne Uganda egyalekawo oba kabaka mumaganyo waki mwava mu Uganda mulinga amasira nemumulekawo mugende musule nga mu lubiri tubanye nti mumwagala nnyo temuli mu Uganda temukifa mu Uganda temulina suppose kwogera ku nsonga z'eggwanga Uganda kubanga mwagivaamu dda muli mirambo you are dead people mirambo gitambula muli bafu tomanyi kikwatagana mu Uganda nekifa mu Uganda tokimanyi but you are talking nonsense oyogeranga naye garagavuka galina amaviiri agalinga agalimu ensekere wali okuvuka gulina emimwa eminene nnyo gino girebeera gigwana wano gulina amaviiri yo baba guyita gwani oyogeranga ni kibwatukanyini n'olaba emba zonna zibalinga sikolasi w'oluguudo mwasanywa Katikkiro wa Buganda mmwe mwasanywa ekigambo kiyitibwa kabaka wa Buganda muleke kwefula nti mumwagala nnyo okusinga bannannyini ye abamu temulina baganda mwajja wano mwajja mugoba lumba mulinga kolasi w'oluguudo mwajja mukwata nsene ne mulemera mu matala g'e Kampala mweyita baganda byajja bironda nsene ne byajja zapapala nga ne zidduka ne miremera kuno mwasonywe kabaka wa Buganda kabaka naye muntu alwala kati bwalifa temutemetemeka abantu amatu oba mulowooza nti naali awo imoto mumwisa imoto bakitawe mubalabawo mulinga abagamba nti ye imoto talwala takola ki takoma kabaka si imoto era Katikkiro yavudde n'ategeeza nti mutujjeko akajja kanyampya jjula mirambo mmwe swaitaani mmwe majini mmwe mukuta toyiza bakaba bammwe mmwe abalira ku njegere mmwe naye kikadde amasebo kikaaba kyekaaba kibologa kinyampira abantu oyogera kabaka ngaani gwe akuta toilet bwali omaganyo kye kyakutala mu Bawarabu kyova ababitta
awonyizeemu nnyo babita awonyizeemu eri munnansi alina obuyinza obukuta nongera ku polisi bamugamba ddayo kyova babita ebiddira mu kutiya tukyagenda mu maaso ebyana bikwetera endowooza embi n'okwogera obubi bino obusungu byewadde eddembe liri too much bwe mba mwagala nnyo kabaka buli lwavuma Katikkiro oba ovuma kabaka direct buli lwavuma Ssangalyambogo oba ovuma kabaka Ssangalyambogo ne wagenda mu jimu bamuvuma ne bwavaayo n'asimira yinga bamuvuma omwana ne wagendako mu kapate bamuvuma alinga yazza omusango ye mwabagala obuganda mwawo mwabakola posta ezivuma Katikkiro mwawo mwakola posta ezivuma Ssangalyambogo mwawo mwabazejema nti mwagala kabaka koma nnyoko kuma mama yako mulinga emirambo giri kugirikete gyembwa awonyize nnyo Jennifer waliwo omuntu akutama nakwetera obusungu bano abaana kyokola bayibuli nti akolimira bino ebyana byakolimirwa kyova biwumpugumira eyo newunya okumalako omwana omuto Ssangalyambogo emirembe Ssangalyambogo badde omusuubira kola ki kabeere wasajja omusuubira kola ki oyagala musanga ng'alima obadde oyagala wasajja omusange ng'alima oyagala musanga mu dduuka ng'agudde akaduuka atunda nga bafulufiga bali balangira si bakopi bambejje bakolererwa n'ebyafaayo byogera nti abo tebakola bakolererwa mu abakopi ku manyoko message etuuse gyebadde eraga njagala batuulemu ate njagala mbanyiize obanywere n'akatunda kamanywere n'akatunda mongere mbaddemu mwe miziinamu emiziringitu mmwe emizirimba mulinga amajinni njagala mbategeeza kino Ssangalyambogo alina right ekola buli kyayagala kyonna ku nsi olaba mugabano ga nti enviiri ziruddeyo mujjawo olukusa mmwe baani mmwe bikunajje mmwe bamasiikini mmwe abalinga emirambo gy'embwa mmwe baani ebyana bino ebyende ebyo byende byana byende waliyo omwana omutegeevu nga muganda asobola okubuuza Ssangalyambogo nti enviiri ziruddeyo Ssangalyambogo nayaga nti buli lunaku nsiba enviiri buli lunaku oba half a day oba afedde n'asiba ku nnya omuntu kaaga n'azijjayo asobola alina right kubanga oyo mumbejja wa Buganda alina kukolererwa si mukopi talina tomusomera agenda kwoza ebintu okolera emitwalo 4 tomusomera ajja kufuna omulimu akole tokirowooza okolera emitwalo 3 onaazambwa olira ku njegero olira kubide bamala kuba kidde okulya abamusula mu kaabuyonjo oli ku mumbejja omumanyira kanywa katonda vume komanyoko yalera bajajiwulira mujjawo olukusa olwogera Katikkiro asula demogera bigenda kujjako Katikkiro bamujjako baseko kitaawo asobola Katikkiro mu kika kye mulimu ow'ekitiibwa n'omu era atuseeko ku kitiibwa kya Katikkiro g'omanyira wadde omwami w'ekyalo abamu famire zammwe ziri eyo ziringa enkolongo enkulungoza mizi ziri eyo zitunula ng'enkuluku kubalinga obugalamato oli Katikkiro ovuma kyokka olaga nti oyagala Obuganda buli lwovuma Katikkiro oba ovuma kabaka buli lwovuma Ssangalyambogo oba otobodde kabaka mujjawo amaanyi n'olukusa oluvuma Katikkiro mmwe mirambo mmwe ate bino ebyana ebinaaza amaswani byebijejemba ffe tuli Uganda abasiba ku lubiri ne twetola bwe tuli lunaku netugala lunaku kuyingira tusobola nakakuba akatonye like katonyeko gwali eyo tomanyi wali mu mayiro walinya mayiro kalana agenda kwoza masuwani obologa onje jemba obologa bikuta binyampo banange bikuta binyampo mujajulira kwefuira bambala magandula ga magoyo omuka ne magufane gumala mulinga guzunga guno nyayo guifulumira ne gubidda munda ne bitabo vonkaji na kubantu mufuge nnaku yammwe byana mwetu abakowa singa maintenance yabakowa mwe yabetamu kyobala bazzo bulamba ne bagano buzika bana mu mulabe kulamba obukomyewo mutegente abantu babakowa ate mukyafana tetujjabazi basikaleyo zate munkuira masimu nakowa swaitani walo yankubiranga yagala kwogerako naawe totabana ngombo nja kukuvuma naye muvume nyina ne kirane jajjawe family yonna yangamba nakulabe ne Jennifer nja kwogerako naye don't tombula emirambo gy'abwana tombula swaitani amajini tosa kuyamba kadama nga ali nze nakangubi babuuza bankwese mu kyemba kola ojimuwanga kala ali kubulira walo gwayisamu eggali nga tubi jimuwa kwe answer jimuwe kumvuma je bavuma je bavuma president bavuma abantu mama fina badabamba bamugasa anje ababona si bavuma kakati njagala omujimuwe simu ajja kubulira answer je nama muwadde ngaji wa meremenya gotofayo gwe jimuwe simu yange
ajja kutegera nti munsi mulimu abantu abatabula nze natabula nno Meremenya ali ndaba okunywa butunda natabula ate oyo naye mulaba toddangamu kuba essimu yange gwe mulambo gwe naawe Meremenya toddangamu kunkuba essimu ze simenkana bantu se simenkuka ebyogenda meremenyeza kuba nze tomeremenye nako nze simwaga ndaba ayogera ebigambo bitakwatagana toddangamu kuba ku ssimu yange nze Meremenya namubulokingirawo nze Meremenya tadda mumugambo bo mumanyi ndaba mwogera nnyo nakata omumanyi nedda nawulira nga akubira essimu taddangamu takiddangamu bulambo bwonna takiddangamu nja kuwabira ng'omutemu ajja kumba kyagikubira kaakati abaana bali mu biyumba bo bayisizaamu eggaali etokota buli muntu afa ku nnaku ye manya kyakutwala kabaka ne bwabula osobola omumanya ggwe osobola tutuuka ku maziika gwe kisaitaani gwe jjinni gwe soyingira amasiro osobola oyingira amasiro gwe bimenka wano osobola nnyayo gwe omanyi kibaita kabaka gwe amanyira kabaka gwe ayogera avevenga osobola oyingira amasiro gwe byepankapanka byekabakaba byologa nyini bitekawo daivazo nizabyo kwekiki kadamu okojja kiraba kiringa ebyoya ng'akabaala aja naki nze agagana ganta mutombuliza tombulira gana agatagaloza ngako yagagala tombulira nze bimajinni ga byana bagamba mune mamba abogo naye bye byana tonyumiza tobinyongera tuveeyo kati so n'olwekyo mbagamba kino mufune we mukoba buli muntu afe ku mudaala gwe mukole emikwano okusinga okukola obukyayi banama musiza obukyayi bungi bugenda balondoola waliwo omuntu gwogamba ekigambo kadama naye yeegogerawo tikadaama nnyabo ng'awulira ng'ejjembe kaakati sooka tuveeyo eyo mukwano gwammwe gwe mwagenda kwongera mu kibiina kyekimu ekya NRM Ashibaaga Kato yavuddeyo nga asiiwuuse yasigaza mukwano gw'embwembwa ye mukwano gwe mwamuvaamu n'amabaamu kyokungula kati yasiga ki yasiga kyate yasala busazi ddi oyo omwana nze yanvuluga nga bwe saasama ne banvuluga beekwata n'oyo munne muyiwandusu aliwa sireera abeera nnaku natwala mwana oyo wa amu yajja nga ayagala agenda kwawabira mbu bamutusa tebaagala mutta ne mutwala ekiwuli mumotoka yange Museveni giyamba ne sekyuta yange nga ye mukuumako mbandeyo aji nampita aji bwampita mulekayo ng'ayingiza statement ngenda aji mugamba aji tayagala kamera tayagala biki ngamuga aji naze ne Ashibaaga naye abantu bamukuta wansi bamwagala nnyo nnyo aha ate no saagala kamera naye mumuleete mukole ki mumuleete ngamutwala aji ngamukwata $150,000 ataano saamuggyako wadde nusu 1000 wadde 10,000 yes yadde gwe wamutwala kyeyansasula kunvuma butaasoma saakoma okwo nga bagende wa CDF bayiza lya David Muwozi nga bakwatira emmotoka empya kapeata ne ssente neyisima nkutidde n'okutya nabawawo emmotoka tuva tuliawo nga nkola nga muzeeyi ampita nga muzeeyi ngende bano nti ye nga mbateeka kristi nga mbatwala bonna kwaliko Kalifaaganaga kuliko Tyamale kuliko oyo nga mbatuusa mu maaso ga muzeeyi saakoma batuusaayo twali mu lukiiko lwa Neeko manyi kati olukiiko lwa Seeke luli olusemba olwaba sekutale geno baani nga mpanika omukono nga mugamba Maido tayogera nga nsita omu ku omu amugambule musaba kyoyagala Tyamale yes Tyamale nga talina nga muwogera ebigambo ebiringa amazzi ebirungi biti bamugoba lwakuba gwe talina mulimu era asula bubi era atakodaki newafunayo omulimu gwa $5,000,000 babamuwa omulimu era sente zafuna tewali azifunayo no yansasula kunvuma Ashibaaga nga muyimusa olwamuyimusa nga atandika kukolokota beera namugwanya minisita Mulamba era omukazi bamugoba teyadda mukazi yakaba maziga Ashibaaga ye olwayimuka yalopa beera namugwanya naye ngaamulopa ki teyatwala bitaala mu ghetto simanyi teyatwala luddawa bintu bitaala amataala tegali ku kkubo tegaliiko si yagakolako tegana lukusala wamuyimiriza yeyogereko ekyayagala nkutidde n'okutya n'aloopa twala tunamala kuvaawo omukazi nankubira essimu nga minisita owa state awo kyefatogabe watudde nanga Jennifer ki kyonkoze abaana batuta boogedde ki baddamu oyingira state house
baddemu girinnya nga malamba twale wa Nakalema madamu Nakalema yali ali awo nga bayitawo ku gundi ku anti-corruption Nakalema tuwa ssente akati mwagala kola biki nga tubyogerawo ezawe bazinywamu enjaga nga bwe bazimuwa yazikwana omukazi omwere ennyonyi yamujja Dubai e Bulaaya mukazi ng'agayana ssente tebaparticipatinga obalaba luddawa omuntu wato participating oyagala ki bakufumbira mmere bagikusiige no ku magirye bagamba nti yalyamu Bobi Wine olukwe kati asasula saagaana kumwogerako nze nsi kyankola kimala nze abaana singa amu tatafumitiza nnyo Katonda bannemesewa amu naye amu yamanya n'agamba ani gwe nno osigaza ffenna yatuweeyinga bw'ati n'alaba amagezi gaffe entegera yaffe nakikina nasobola okumukolera kati Ashibaga ali ku bikolimu by'abantu yamanyi nze simanyi muno mu bulamu bw'ensi onsi waba wajjako wekka kyakufumitiza nnyo okulaba ng'osigala olwana n'osigala nga ostandinze njagala okutegeeza akatabo kano omusajja atugamba nti okufumitiza nsonga ya bungo success and fair based on news and reality obuwanguzi n'okulemerera nga wesigama ku mazima n'okufumitiriza bw'oba n'amazima bw'oba ofumintiriza nawe olutafiira ku bbala limu kino bwe kigana kola ekigattako olina agenda kulima doodo olina agenda kulunda mbwa olina agenda mu nsiko ogenda kwetta be bakuza ne bakwata ku nsi abazadde batweta ku nsi batukolona batuleka obafa oluusi batulemererwa tukula ne tubava mu ngalo naye osigala omuvinga ng'ofumintiriza obulamu bugenda mu maaso obulamu bulina okulivinga ogenda mu maaso tobiiko ekyo kiringa bw'ozaala bebi nga tolina ssente jjajjakko abayagala mata tebimukwatako nawe n'obulamu we buli akatabo kano omusajja yakawandiika nga kaffe k'abantu era wano okukwata wano ku ddiba kwako kwennyininyini kakuwa ekyokuyiga omuntu azaalibwa n'ajja mu bulamu bw'ensi nga talina wadde akantu wadde era bwe kiri naye ffenna kye tuyayalina kwe kubako abakazi n'abasajja oba baki nze sawaera no wontu ano nsama lwa nonjako buli kyennina kasito ndekera obulamu ekyobukaga ekisinga kati nze nali Dubai ndi omuntu ogwange asooka ogendayo nanyumira ennyonyi nentuuka ne mu kiyungu abantu obuza natuuka nte mu kiyungu nfumintirivu oba gota kituuka nga munze nasobola okituukamu kuba ekiyungu ekyo kizibu si buli omuntu kizibu nnyo ate kyawalaba okimanyi naye Dubai nga ate abaana bampa ssente abaana bampa ssente bannalumansi balinda bampa ssente bangulira ebintu Dubai bampa era sobola kwagera ku baana b'e Dubai abaana b'e Dubai bampa ssente Irene yampa ssente oyo Kavuma Irene yampa ssente kuli Sule yampa ssente okuleka kibirige ye mukodo wasa kibirige mukodo muzibu aliwa ali mu kikandula aliwa namusanga ku mpombo leso nene nzamu ne musanga ne nalumansi naye nza abaana bampa ssente n'abawalabu n'abazungu abali bampanga ssente naye nga mbiduka ne bampa ssente ne bampa nenga n'omwana awangaliddemu omutayinza bajja musi webale nnyo nze nayingiramu ne bampanga ne kyayi wabwerere bampanga ssente bampanga ebyokulya banfumbiranga kyayi w'amatabu nga ngenze bugenzi mu dduuka lyabwe ne basanyuka abalanga banga tukulaba ku ssimu tukulaba ku TikTok tukulaba wa ne bampa zi perfume bampa ne ssente nkalu abo abasajja baayo baba bawala baba baki naye bazungu ze bampanga ssente kati omukisa kintu kikulu nnyo omukisa ogunoonyeza otya tokkirizanga okweremererwa mu bulamu bw'ensi kasita okkiriza defeat tokkirizanga kulemererwa bw'oba osobola okweremererwa gwe kennyini oba okwevaamu tokkirizanga okwevaamu kitekwevaamu mu bulamu bw'ensi tokkirizanga kwevaamu wakiri okufa mu bulamu bwonna tokkirizanga kwevaamu sigala ng'ostrugglinga kubanga tewali mirembe myerere nze nina abantu benda bagamba nti Uganda mbi ti Uganda abantu baavu Uganda abantu balina ssente bw'obanga oli Bulaaya oba oli mu America oba kali Canada oba ludda wange okyamanyira Uganda jangu komawoko bw'oba yaga otegeera njagala ogendeko mu mabaala ekiro okakase otegeera nti Kololo ndala Muyenga ndala Makinde mulala Gaba mulala Nansana mulala gye munywera bbiya ow'ennyo 5 abaana bamunywera ku gumu kitundu kwena just one bottle nanya kweti 2 olucupa lumu wano Uganda omwana akeera ku makya oyinza n'okutuuka mu Uganda naye kulowooza nti Uganda nze nsiba kusula moto buli sekende eta tutunde emmotoka oba buli lunaku waliwo ajja kugula emmotoka n'abatundawo ozawa kitubeerawo tufunawo ssente tubadde tutudde wano nga tetulina we tutuula kati space egenzeewo
bamaze okutwala baguze bafuna abatunzi nayo yiye bakajigwa kati bagitani eyo tuwalege bakagisubula kati yakayingira bagiguza kati usula moto gwovuga motoka ki bwagenda Dubai wagule motoka oba mu Canada jole ine motoka joleke waka kale wakola nnyo wawereze sente zigule motoka beki banje bazimbe njo tunulya bizimbe biyimuka buli lunaku bwaba yaga otegeera bbeeyi ya sementi nti erinnya tandika okuzimba otegeere nti abagagga balina sente kaza okasementi kali kwena mmeka kati gwe yoyogera birala mu Uganda gyoyogera ndanaffe gye tuli mu ndala nze nagamba bugambi nti ngenda Dubai sula moto nampa sente amisigu nampa sente Kayongo fashions nampa sente Mediste fashions nampa sente kugamba bugambi ngenda Dubai ne bampa sente ne Dubai abana nitukawe ne bampa omukisa go jengenze omukisa go guli ki mafia namba yategere yabode buli kimu kyabwe buli kimu ne sente kalu namba nakola shopping ne Dubai mwana bangamba sente ate nako haya mpa sente nako ne shopping aya tikumpombo naga abana wagenze totugambye twagala kuwa ku sente twagala kugulya ku nzai ataga biraddala muddira maje ate zai naja yana naga figa wagenze toyogera watukoze otya twakwadde ku sente tujagenda tujagula mu birthday yo tugenda ku birthday yo mwana so omukisa kintu kikulu nnyo n'okumanya kyoyagala n'obuteevaamu tokkirizanga okwevaamu gwe kennyini kino bwe kigaana tetenkanya kirala buli muntu yazaalibwa teyazaalibwa n'ebyo by'ayina sula moto erina nnyini bono eno teyazaalibwa nayo yatandika n'emmotoka meka sogaana atandika n'emmotoka 10 wali naye gwe oluzinga control mu ggwe bw'oluzinga interest mu ggwe anagenda gikuteekamu tewali era agenda kugikuteekamu nze ndaba nnyo nga munsekerera nga njogera oluzungu olufu nina confidence nga ndoga nabadde ntikira abaana mami nampa milioni 10 ewa Esther School of Beauty mami nampa milioni 10 tewabaddewo nga zimpa nga afurufika byo nonya wenkuweera sente nga sitabawo takuwadde sente tewabaddewo 10 mukono ogu Uganda gye nga tanala gwe yebuzizaako Uganda gye tulimu 10 mukono gumu bwe guti nga tangaya ndi jangu enkya omwezi guli wiiki ejja ate najja nedda nanagadde n'okuwa ku sente kola milioni 10 bwe yayogera tewaliiwo naliwo kati gwe Uganda gyoyogerako eyamwe ey'obwavu gwe Uganda nze wasowe nabidde n'emmotoka zijjagwa wasula motors jagwa bazitunala abaana ne bajja mazigula nze nanegomanga okuvuga awudi nga manyi oba awudi ya bbeeyi nnyo usula motors siba nawali benzi nawuliranga benzi oyina eri convertible naye sigivuga era ndaba banvumira nnumwa nendaba abanaku boogerako nnuwa nenga kadaba bamasikini bano maye motoka ziri ewaka mu parking oyinza n'ogiyita bondi y'emmotoka najjako mu parking nga ndowooza balwaza okuparkinga basuzaawo motoka webale nnyo nenda nga buli emungi manyi kakati ekyo kyenjagala nkulaga nga gwe Uganda gye waleka oba gwe gy'omanyi si eno eyaffe nze natunuulira oba tokimanyi waliwo awantu balina abantu gye banywera n'omwenge naye ng'emmotoka eziparkingawo zokka V8 Land Cruiser simanyi Prado Brabus bayitawo babatya si otosipa eyeyo wabunga saidi zeyo waliwo kabbala bakayita nomad oba nomad bunga abasajja baparkinga bannange ate namba mpya kati kankubulire gye mugambire emmotoka mbusimanyi omwaka gwafunye mbugugenda fuluma mbusimanyi biki Uganda abaana bazisiibamu busiibi baba okyusa engoye bazikyusa nga ngoye n'olwekyo mukole emikwano omukwano kintu kikulu nnyo mu bulamu omukwano gusobola okubeererawo abaana bo gusobola okukolera buli kintu kyobetwaka mu bulamu omukwano ye social capital networking mulekerawo sigo bukyalina okuvuma abantu abatabaliiko mulekerawo okuwalampa abantu abatabaliiko novuma ono novuma oli noyogera akabaka nga amumanyi ennyo noyogera akabaka nga gwe akuzaala novuma abantu gwani novuma Katikkiro ojja kutuuka mu kkoona nga Katikkiro alina okuyisaawo naye ono kojja omusiru ng'amanyira Made in Sereko omutadde mu katu Made in Sereko wakuwa bwabira otukyalinga otya omuntu live n'omunyigiriza era musanga abo bansereka naye nze nze amanye amateeka ani ne bula nvaayo nga nkolese munda Jennifer nga tumaliza obako obusembayo obudde butulidde-liddeko obako obusembayo nze mbagamba ekigambo kimu mukole emikwano emirungi omukwano omungi gusobola okutuusa ku kintu kyonna kyewegomba mu nsi omukwano omungi ye kapita asookerwako omukwano gusobola okukulerera abaana wootali omukwano omungi gusobola okufuukira abazadde musige emikwano ffe tuli ku mikwano tukuza n'abazadde tetwabafuna n'emikwano gisobodde okutuyamba mukole emikwano emirungi gijja basobozesa okuwangula ensi eno ekyokubiri
mufumintiza nnyo mu bye mukola okwana siku binaye gwe wana yakola ki ojakera ku macanga omwetaaga mama Fina gobanja ekimotoka ekivundu okakasa mama Fina ayina emmotoka yammwe lwaki okwata omuntu omuteeke erinnya lyo oyagala oddyonoona kubanga bakuguze ow'ekiguuna akuguze ono n'erinnya ly'omukazi ozoganako nerinnya mama Fina newabeera kati nga takyakola omusobola kuddamu okubeera omwavu obuba obutalya omanyi Fina sente zakola olunaku mama Fina ebintu byokka byalina ebiyingiza ssente byokka ne bwaga siddamu kulinnya nnyo nyingi maze siddamu kusuubula siddamu kukola ku busawo siddamu kukola ki olowooza mama Fina abulwa kyekulya ate addamu okubeera omwavu tasobola okete okumaca nowaana omuntu nga neosubusuzi tolinaawo nekitamu yabalekera mwatundawo networking social capital so tusinzidde kyekyo tusinzidde wano kusula motors wetusinzidde olunaku olwaleero bwayagala emmotoka ndaba Subaru olwaleero ziyingidde nnyo bwayagala kunywa kuvuga ku Subaru owulire omuliro ng'omwana bwagirinnyewo ogiwulire kati ayagala kugwa emmotoka ogiwuliddeyo kati bagiyita Ractis bali muggula nno kati bali muggula gwakaba bwavu bali mukugula emmotoka bayita Ractis olabata Stinger Harrier Benz Touareg zonna weziri wano opposite Africa Oil ng'okkirira bw'oto ova Makindi osobola okuba ku ssimu eziri wansi awo mu kasonda awo era gino ife asoozi kusomera 0701 879187 direct mu office za Sulamoto oba osobola okujja ku Sulamoto wennyini wano tuli kibuye ku Salama Road opposite ne African Oil obeere nga ofuna emmotoka oba otundewo emmotoka ekyenjawulo ekiri ku Sulamoto nti waliwo abagaga babiri Chairman Nyanzi ne Sula yennyini yebeererawo bw'oleeta twaguze emmotoka akimanyi nti ono aleese naye ayina abaana agenda n'omugaati Sula agonda engalo naffe kyetuva twesibawo wano talina kasota Sula aweweera engalo kyovala yebondi etunda bw'oleeta agula amatonywa bw'oleeta atundayo emmotoka amatonywa talina kasota mu nsawo Sula agonda engalo era wano wa tukyaliwo nnyo ekyo nkibagamba temutusuubira kuvaawo kati era abatuwaana mulina ekizibu ky'amaanyi ku Sulamoto wa tukyaliwo kubanga Sula agonda ki engalo kati gwali eyo naawe osobola okujja n'otawo omuntu agula emmotoka oba atundawo nojja oba ayagala emmotoka noddayo nga naawe oli nawe noddayo ng'akaveera k'abaana kajjudde Sula ye agonda engalo kiri ku likodi wetuli wano ku Sulamoto era nkutegeeza gwe jangu era nkutegeeza ennaku z'omwezi zigenda beera meka tugenda beera mu Dubai ne Regi essaawa yonna kansoke muva Bulaaya bagamba bale kuwagira Alan Cruz mwebale kuwagira Alan Cruz muzaamu abantu amanyi mutandika okuwagira abaana be batyo waliwo omusajja ababaddewo ku show yaabwe nebagamba mbu Alan Cruz yafuna abantu 3 yaguze mu mmotoka empya yafuna abantu 3 29 bali bayinginiya ba sound kwaliko nnyoko yagendayo bakitaawo sajja no bakulu Alan Cruz atali mwana wa nnyoko ofirwa gwe wali onkinzeeko ekisinga okunnuma namwe mulonkinga emyaka gye muyina ekisinga okunnuma basajja walakoze ku show n'emugwe emyaka gye muyina muyina gwe mmeeme kunoonya eddagala lya bisente ery'ekika ane emmanda gwe zaakutte ne mukyesibe ku TikTok obu social media mwasamyasamira abantu kati nebifeesi tebikyanyuma kulaba byakunnubuka dda byonna biringa amasiga agafumba emmere y'abafu abasajja awe bagamba bule basajja muli bakulu naye ensi abakoowa olwamulima nti ensi awe yabeetamwa nolowa wali kuliko oli atunulanga embwa ya Dogomaani ennaku z'omwezi 8 alina ekifeesi kyayabyatala oba bamulinyina mu mulyango oba bamwendera ku musibe nyina oba bakwata mukwate nze mwantama bambi mwantama nabyeko omuyatu towa bujingo olwasa basaba sente za mpaka baagala essaala ne ssente ensaba yakyuseemu kati tuwe sente n'essaala sente yaganye musumba bujingo yaguma kati yakoowa ennaku z'omwezi 8 lujja kuba lwa 6 mu Juni tujja kubeera ne Regi wali mu Dubai kutegeeza muva Bulaaya management ekutegeeze kuletedde Regi the Western King mu ndongo Regi club Venom awo mugimanyi bulungi ajja kubeera African Night club utugenda obeeraawo okuyingira ddira mu 10 ordinary ddira mu 2 VIP emeeza ddira mu 1500 mujja kuba mu bookinga ku namba y'essimu 0005 mukaaga kabaka mu kitundu akeno enamba gy'okubookinga emeeza 07 beerako abantu ameka enki emeeza ya Dubai beerako abantu ameka
bantu nga batano. Bawe namba babo. Enamba y'essimu y'okubookinga tickets ejabeera 05 mukaaga 707 38 43. Abanaffe abataddemu ensimbi Giramu Global Tours bataddemu ensimbi, Limelight nabo bataddemu ensimbi, Lusania nabo bataddemu ensimbi, Vibes UG nkutegeezako muganda wange. Lusania ate yaliwa. Lusania ali mu Dubai awo naye. Waliwo n'omwana akola coffee bambi asomesa coffee. Baba bamuyita mwerabidde bambi asomesa coffee mu oba mukata. Asomesa aba barista. Yangamba yasomesa ne barista timu. Yasomesa ntimo. Ne timo na yasomesa. Ina kata ine somero lisomesa. Sigeza nti wakusomesa so usomesa. Chinga wala ba Esther School of Beauty yasomesa Apple Faces. Apple Faces. Kati Apple Faces na yakola ba yakoze febe mukolo gwe na mukola bulungi. Wow. Kisinza kumusomesa so okusomesa era mbagamba mwita bana ku Esther School of Beauty. Twatandise okuwandika abaana bapya bagenda okuddamu ate this time kigenda kuba kiralamu abaana amu tugenda basasula ku school fees n'okuba ebyokozesebwa. Omukyala mama waffe omulungi Dr. Rose Kasolo yeeyamye okubanga abayambako yakuwa obukadde 10 n'empunga ojja kutya naba mama bange oyina n'ono wa even your mama kani ono yaja atyani aja tuuzira namyalo oyo naye mulaba edduka abantu abo bajjawa ati babuuza professor abantu abo obajjawa networking nasiga mikwano kale oli owa furniture yani tumalirize Faruk and Sons ali ku Ntebe Road ayagala furniture mulungi ayagala wa office ayagala wa munyumba ayagala wa luddawa genda ku Faruk and Sons awo ku Ntebe Road ali opposite ne Petro City oba ne Keti Motors genda wa kuwa ebintu ku kibanja mpola osogenda uno muganda azentebe zenanzi koyo basazagadde zinkyusize mumpe mwenda na kyakisobola giyite bato baswap eyo Keti Motors ya Haji Kavuma Keti Motors ya Haji Kavuma senene ya wano Keti Motors ya wali wansi ya Kavuma eka anti waliwo eriko Keti Motors yeyo Keti Moto Kavuma eyo Kavuma Motors eri opposite ne Faruk and Sons so awali zingizingi wali fanga waliwo Faruk and Sons Faruk and Sons no tugamba katugende Faruk alude bintu natamanya chokola aine bintu ebintu nga ntugende ojja kutwala baiza mulungi nnyo mukamunyate cha afumintiza chokola akimanyi so gene Bugolio Estate gena mu Bugolio Estate ogule ttaka ku kibanja mpo ttaka eddungi arosobola okuzimba nawe obeereko bulungi nyongera bagamba nti Sozo Properties asanga Kamri Road gena mu Sozo Properties oberenga osobola okufuna chapa era ng'oyagala ebintu ebirungi osobola gena mu Sozo Properties kubanga yakubulira aguze takate nakone plan yali okubwerere n'okyo gena mu Sozo Properties wali Kamri Road obere bulungi bagambe nti Sula Moto osobola kuba ku 0701 879187 direct obera mu Sula Motors mbera ku South TV Monday to Friday ne Charles James Senkubuge program bagito musunsu kuma kyasa 12 mbana yingide odda ekizigo kyewesiga nesiga Locks Baby Jerry nani ambassador Zoya Baby Jerry kale olunako leo tutambudde tukwatagane olunako olwo abagala obutabo buno obutabo bwa Arms buli ku shares wali shares wonna we kali n'amaduuka ga Arms shopping mall kwegali osobola ogenda mu gym bagise fitness center nokola fitness nobera wa mulembe ku kisente ndono nnyo oyagala mikwano mpya ga networking oyagala abasajja bagaga genda mu gym ya muve mbanaku gye bawunyira enkwawa eyo gye mwesigira lobo tujagenda Locks Baby Jerry tujagenda lumungo okuba gym ebiina bwegiti tujagenda ngokuba gym waloke nange okola bwoti mukola bobona ne mbumalayo na kyekyo ndi muzibu nnyo nawe ndi watabu nange netya wona nze secret gamba suka mutulinde omulundi ogunaddako naye na episode eyokya mere bulungi mweraba kale uliyo gamba Sula Motors gwensizi donako olwaleero kati nkuleetedde emmotoka ejja mu nfunayo emmotoka egenda okuvuga obulungi ng'ogisobola servicing okuva ku mafuta okugenda waggulu buli kimu ng'okisobola bagiyita Toyota Raktis emmotoka eno ya bbeeyi ntono milioni 18 gyewangulire olowooza baki nkugamba gyewangulire eminywa y'amafuta service waayo ne spare waayo birabika gwe atandika ng'ogamba oyagala emmotoka etandikirwako ate ng'etambula bulungi nnyo emmotoka eno Raktis bw'otunuulira bode yaayo ekyali in good shape bw'otunuulira amataala gaayo bino birabika
nibo kube wakiseke sawa zino nga njata ya Raktis werere kati kamutwale ko wano munda olabe kye bayita emotoka gye bayita Raktis akamotoka kano kaina kye bayita interior munda wano bwoyingira wano munda otunulira emito gino otunulira emito gino kakati bwotunulira emito gino usoko gyetegereze bulungi nnyo dashboard enungi obulungi okuzama naddala kana akamotoka ndi commentinga abakyala ng'oyagala mmotoka essaawa zino ng'ondaba essaawa zino ku Celebrity Truck oba ku Facebook ng'ondaba emmotoka gy'oyinza okwesiga yokka Raktis enywa yaayo servicing waayo emipiira buli kimu wano kusula motors tulina gye bayita buy and drive ogula bw'ovugirawo ku milioni 18 zokka jangu wangulira kana akamotoka ogende ng'ovuga kibanja mpola tukikkiriza ojja n'oyogerako n'omukulu sula ku namba z'essimu zolaba mwansawo mu kaboksi kusula motors olabike nti weefunira emmotoka eno Toyota Raktis ebenge kukolera emirimu gyo ekutambuze buli weyagala ogenda buli kimu bweyagala otambulira nga weewangulidde emmotoka enungi kankulageko wano emabega olabe emito ate wano emabega kino kye mbadde ngamba interior y'akamotoka kano ekyali bulungi nnyo erabika bulungi nnyo bw'ogenda mundaawo kakutambuza bulungi nnyo mu ngendo ez'enjawulo kakyaliko mileage ekyali wansi jangu weefunire akamotoka kano kebayita Toyota Raktis ebyagamba simanye emotoka ezinywa ennyo zino emmotoka tezinywa eno emmotoka tenywa ku milioni 18 ninawo n'akalala wano njagala nkakulageko nako ka Raktis ojje nako okewangulire emmotoka weziri wano mmotoka buli kika kya mmotoka kyoyagala weekiri wano ku Sula Motors kati nako ka Raktis tizisookerwako bw'oyagala kugula emmotoka eno Toyota Raktis ye kimu kikanga kiri lwakuba nti eno interior yaayo munda ate ya black emito gyayo gya black nimwotunulira dashboard steering buli kimu kya black nti ogenda kujja weevugire otwale emmotoka ekiwedde eno wano tugamba buy and drive sibyagamba nti omaze okugula ate badde mukanika batereza akavudde buli kimu otandikirawo nakuvuga ogula buguzi nga bwogenda n'otandikirawo n'ovuga nkugamba kimu nti vuga ku motoka etanywa mafuta mangi vuga ku motoka gyogenda okusobola okusavisinga vuga ku motoka ngegenda kuwesa ekitiibwa mu bakyalibo jangu Jacobo tuyite wano itawali maaso awo nkulage kye bayita dashboard kati eno dashboard ya Raktis akamotoka kalabika bulungi nnyo kajja kutambuza mu ngendo ez'enjawulo bw'otuna mu dashboard yako kaaka bulungi nnyo kaina gyalive ennungi kaina comfortability naddala mu steering indicator buli kimu bikola bulungi amatala bikola bulungi roof yayo bw'ogitunula kakyali wamu munda mwonna kalabika bulungi olunaku lwa edition ebadde ya Raktis Toyota Raktis era nkugambye eno oba ogula buguzi ng'osimbula busimbuzi jangu wano ku Sula Motors enamba z'essimu zolaba wansi awo mu kabokisi ojja kuba weegulira akamotoka kano kalungi nnyo jangu okeetwalire buy and drive milioni 18 zino emmotoka ebbiri zonna ziri promotion milioni 18 consumption yaako ingini yaako nungi nnyo ku milioni 18 jangu wekewangulire wano ku Sula Motors tusangibwa wano okulirana oil Makindye ng'okkirira bw'okkirira ng'ogenda side z'Entebbe Road ng'ova side z'okukalenda ng'okkirira opposite Africa Oil ojja kuba bulungi emmotoka zonna weeziri nga wetera okugamba nti waliwo Benz waliwo Land Cruiser emmotoka buli kika ky'emmotoka weekiri olunaku olwaleero wenkomye mbadde nkuleetedde gye bayita Raktis edition milioni 18 wewangulire akamotoka kano kakitiibwa nnyo kagala bulungi naddala gw'omukyala omwami ng'otandika butandisi bya mmotoka nandibadde nkulikomendinga jangu wefuna emmotoka eno milioni 18 ojja kuba onkubira essimu namba y'essimu ya Sula Motors oli mu kaboksi gye wangulire mbere bulungi ate nze mbatadde